agamba nti omusajja ono atali mukomole tayogera ku kukomolebwa okw'ekikuta ky'omubiri, ayogera ku kukomolebwa okw'okubanga weeressa Katonda by'ensi, weeressa ebintu by'ensi, toli mu bulogo, toli mu busamize, toli mu kugujjubana, weerekereza, obeera mu bulamu obw'abantu obuli nnomo ng'otya Katonda. Kwe kyategeeza nti omuntu ono ajjuzza balubaale ayinza atya okubanga akanga ejje lya Katonda obwenkaniddeawo, atali mukomole, ateesalangako kintu, mulokole, omukkiriza bw'obanga ogwa mu kategole y'okukkiriza Katonda, naawe okimanyi yonna bye weesalako, naawe okimanyi yonna bye weekutulako, oli mukomole, wakomolebwako bino nabiri nga n'amalala kwegali n'amampaati n'obunyomi n'obujoozi na biki, watoowazibwa, wakkakkanyizibwa, you were humbled. Kano kyabuuze nti ono atali mukomole, alya byonna, akola byonna, asinza bakatonda bonna ab'ensi, abazza atya emabega. Samwiri ekisooka essula ya 17 olunyiriri olwa 26. Awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri, kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole yaani asoomooze ejje lya Katonda omulamu ng'alina bakatonda abafu. Kyekitegeeza olwa 27 abantu ne bamuddamu, bambi abantu bo tebamukolera futima, abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta kati agenda kutandika olutalo. Olwa 28 lwe lutalo olwa Dawudi olusooka ne Eriyabu muganda we, olutalo lutandise, ne Eriyabu muganda we omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja, obusungu ne bumukwata Eriyabu eri Dawudi. Kati anyiigidde ki? Eriyabu akwatibwa obusungu ng'omaze okufukibwako amafuta nga abamu mwaliyonka mwenna. Gano ge mazima, nze ndi muweereza wa Kristo, Kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tebakulima nti bagenda kuba bukubi mu ngalo, bagenda kusanyuka. Go for what belongs to you in the church, in God, in God's kingdom. But the rest, leave to God. Tibagenda kusanyukirako bonna. Abantu bamuddamu ne bamubuulira bo bulungi. Olwa 28 ne Eriyabu muganda we omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja, obusungu ne bumukwata Eriyabu eri Dawudi n'ayogera nti oserengetedde ki? Kyokka yabaleetedde emmere. Lwagwa saatandikidde ku lwa 20. Ojja kutandikira ku lwa 20 gwe olabe bwe bamutuma agenda atwalire baganda b'emmere. Kati bamubuuza tebakyajjukira nakyaserengetedde. Oserengetedde ki? N'endiga ezo entono wazirekerani ku ttale? Ogenda ofukibwako amafuta ng'olina bwe wasibirwa nti ojja kukolanga mulimu ogwo. Ogenda ofukibwako amafuta ng'olina wasibirwa nti ojja kubanga ne income bwetyo. Ogenda ofukibwako amafuta ng'olina wasibirwa nti gwe tojja kusukkawo awo. Amafuta agakutegulula we bakusuubira okulemera. Amafuta agakutegulula we bakusuubira okusiraanira mirembe na mirembe. Olw'amafuta agafukiddwako omusajja wa Katonda kati avuddewo, era wabaali bamumanyidde baganda be. Wulira ekibuuzo kiri mu Samwiri ekisooka essula ya 17 onyiro lwa 28 akatundu akaddirira akasemba. N'endiga ezo entono wazirekerani ku ttale? Owulira olutalo oluli awo. Wulira akatundu olunyiri lukyagenda. Mmanyi waliwo abeefuula abakumanyi, amafuta agagenda kubaswaza tewali akumanyi.
Mmanyi amalala go. Omanyi bw'otandika okubanga ova mu kisumwe bakusibira ng'otandisa okutula keegi mw'obadde wateekebwa bagayita malala. Otandisa okulowooza differently. Otandisa okubanga olina ky'opasuwinga. Naawe olaga nti olina ekirooto. Muganda we Eriyaabu n'amugamba nti mmanyi amalala go n'ekyejo ekiri mu mutima gwo kubanga oserengesa okulaba olutalo. Tamanyi nti gwagamba nti aserengesa okulaba olutalo ye muwanguzi w'olutalo. Amafuta kyobalaba bwemmanga bateekako nga mbatambula museeganya kubanga mmanyi ogenda kuwangula, te bw'owangula mba mpangudde.